Okusabira omwoyo gw'omugenzi Tamale Senior omubiri gwe gutuusibwa mu church e Bunamwaya. Abantu bangi beeyiye mu church yonna ejjudde ekubyeko abantu aba government abogwa mu biti ebyenjawulo, aba State House, abayimbi ab'enjawulo, ba celebrities ab'enjawulo, aba family bonna bangi sisobola kubeera nga mbamalayo. Bonna beeyiye mu church e Bunamwaya okubeera nga ate basabira ku mwoyo gwa munnaabwe before nga tebannaba ate gutwala ewaka. Byonna ebisinga ngenda kubeera nga mbikulaga maaso awo, byonna ebyogeddwa ebigenda maaso mu church, misa nga bweri mu kutambula bwegenda maaso, byonna wendi okubeera nga mbibatuusaako. Naye nga mwasuze mutya, muli mutyamu mwenna abalungi abampuliriza All Channel Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagarawo, tukola airport pick up, tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery. Tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'okumikola ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa. So no munange twesige otuwe family yo, otuwe abaana bo bazadde bo tujje nabo ku airport okukima bakulabe ng'olandinga. Ssanyu kiri wandisanya okuwa omuzadde wo okusinga eryo oba omwana wo basigaza memories oba okitegeera. Munange mutuwe baba batuwe tubeere nga ate tubalambuza. N'ekirala twesige tubeere ate nga services zaffe ennungi, tulina care, tulina free wifi n'ebirala bennyo sobola kubeera ate nga mbimalayo. Naye nga katugende nawe yandiyagadde okushoppinga ebintu oba yagala kuyita ku Mirembe Beddings, bangi mbeera mwagala genda nga muguza bed cover biki n'ebirala bingi nnyo ebitandika obulamu. Tusobola okubeera nga tutuyitirayo okugula ebintu, bangi baagala okukola shopping. Munange twesige namba yaffe eri ku screen, jangu ku WhatsApp mikwano, muve mu comment section, jangu WhatsApp twogere tuteese, tetusobola kulemererwa ba sweet. Nebaza mwena abazze nga bansupportinga. Katweyongereyo tugende mu maaso n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi Senior. Tuli mu church, tuli mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Tamale, tuli mu church e Bunamwaya. Network eretya abali ku live yange, network eretya. Kirungi nnyo buli lunaku okusangayo akatebe kakyo n'otuula mu kisenge kyo ne weebuulirira mu bulamu bwo. Tuyimirire twatula okukkiriza. Nzikiriza Katonda omu anti omuyinza wa buli kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwato wa Katonda, baatiri bwazaalanga n'emirembe byonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa muzaalibwa gwe yatondebwa. Ye ne Paatiri mu bwa Katonda bye bamu ddala, byonna mwe byakolerwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri mali omubeererevu ku bwa mwoyo omutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku bwadde obwa Paatiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu, Mukama era awo obulamu ava mu Paatiri ne mu mwana. Bwe tusinzaamu ne Paatiri ne mwana ne tumugulumiza kimu, yayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omutukuvu Katolika eyava mu batume, jatwa batiisimu emwesonyiwa ebibi era nnindira okuzuukira kwa n'obulamu
Abooluganda abaagalwa, tukoowole Katonda Kitaffe omuyinza buli kantu yazuukiza Yesu omwana we mu bafu adduukirire abalamu n'abafu. Maria nnyina Katonda, tugambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda. Abakristu banywere mu kukkiriza ne mu kussa ekimu, ensi yonna Omukama agitaase akabenje k'entalo. Maria nnyina Katonda, tugambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, omuzadde wa bonna abadduukirire. Maria nnyina Katonda, tuli baana bo, tusabire eri Katonda atuwe beetaaga. Omugenzi ono yafuna baptiisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Maria nnyina Katonda, tuyambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda atuwe beetaaga. Ffe ffenna abakuŋŋaanyi twebaza guno omutukuvu olw'okukkiriza n'obujjumbizi bw'eddiini. Omukama akkirize naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Maria nnyina Katonda, tuyambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda atuwe beetaaga. Ayi Mukama, okwegayirira kuno kkiriza kugasa emyoyo gy'abaweereza bo n'egy'abazaana bo, naddala obwa Yozefu, obateme mu nkuba z'ebibi, obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Buliko kuweereza ebirabo byaffe.
katonda kitaffe omuyinza wa buli kantu asime kitangiro nze nammwe tetumuweereza emitima gyaffe gikolera omuliro gw'okwagala girumirwe bulijjo okujja gy'oli tukusabanga tuyita mu kristo mukama waffe omukama abeerera mmwe mwemuse emitima twebaze omukama katonda waffe wamma kisaanye n'omuteekwa tuteekwa ntuufu ddala era bwe tuviira n'okulokoka bw'omukama paatira obutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu sse wannaku okwebaza ojja na buli wantu atuyita mu kristo mukama waffe olw'okuwombeerere bwe yazaala katonda atwalibwa mu kkubo olwaleero nga ekifaananyi ky'ekereziyawo nga bw'alitunula ng'amaze okumalirizibwa n'abantu abakyali mu kulamala bafunye essuuli n'ekikubagizo wamma walioka totumuleka kugondera magombe oyo yafuna mu lubuto lwe omwana wo nnyini bulamu bwonna n'amuzaalayo mu ngeri yeewunyisa erwe batwegatta ku bibinja by'abamalayika okukutenda ne tukukulumiza nga tujjudde essanyu nga tugamba nti netiwaaka eri etya kamera eri etya ekifaananyi kiri kitya
weganda ku TikTok atugenda ku YouTube atukola live ku YouTube. Genda ku YouTube channel, subscribe to Emma256 Media. Tugenda beera live paka wetunaba. Era bamala okugenda ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebasa naawe abayigirizwa be n'abagamba ntoole bulyo kuno mwenna ate ne kaliisi y'omusaayi gwange okwendagaana emyaka ey'olubeerera okunaabira mu kubeera abange osonyiyise kino mukolanga bakunzira. Kubisaamu akafaananyi nga famire yo maama w'omwana wo be bali awo abali mu kulaba ennyonyi ng'olandinga bino babasasuza ssente ku ssomero empitirivu naye wano eno ng'olabira ku bwereere. Ate era akaseera ke kamu maama wo oba omwana wo nga yazze ku airport n'akupiikinga. That happiness. So twekwate jana airport pickup emiwendo giri wansi ddala August off ekyagendera ddala mu maaso. Enamba yaffe yiyo ku screen tu inboxing twogerezeganye tuteeseganye emiwendo giri wansi ddala tetusobola kulemererwa baddiya tetusobola kulemererwa ba sweet okusinziira ku nsooyo webeera eyimiridde tetusobola kulemererwa mikwano. Jjangu ku WhatsApp tubeere nga twogerezeganye tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagala tukola airport pickup tukyusa ne ssente tukola surprise ne deliver tusiba ebimuli bya ssente ate nga tusiba n'ebirabo by'okumikono tukuguza n'ebintu mu delivery nga okyali ku channel media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Werabira okunyiga notification bell obenga notified.